Kale mukwano gwange njagala okukulisaayo mu ka break kaffe ke tubadde mu n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era still nkwaniriza. Webale kulaba, webale kufollowinga, yongera okusubscribinga, yongera okusharinga obubaka buno babeere ng'ate munnange bangi babufuna. Mugoba olaba nga kikunyumidde kikoledde ate era nga kirina we kikusomesezza, just njagala kugamba nti sharinga, genda ng'osharinga bannaffe bangi basobole okuba nga bafunamu kibayambe. Abanyigiddwa emitima oba abalina embeera gye bayitamu ayongere okuba ng'ate naye ava mu mbeera eyo. Good Girl Nutrition nsereko Mami Dawson ate munnange okutwala mu maaso n'omugenyi waffe gwe tulina still tulina Andrew. Tukyagenda mu maaso naye omukulu Andrew ate nga muweereza wa Mukama ajja kukubuulira atandika atya okuweerezayo mu maaso gye tuneeyongera. Obujulizi bwaffe bukyali buwanvu, emyaka tutambuddeko egiwera era twebaza Mukama olw'ekyo ate era nga ne weetuyise nawo era ddala weewo. Kale akamukomyewo bamuzuula wa waali we yali apafomingira oluvannyuma n'okugulira omuntu pooko ate munnange n'abeera ng'amuyiwayo oba ng'amuwaayo gye yali mu kaseera ako. Nkomyewo gy'oli kati mba ndi awo ngenda okulaba omuwala ajja neŋŋamba Mukama Katonda ateekawo sente wali namba nga n'emiima sijja zijjawo weemoola weemi n'emiima nga sijja zijjawo nzijjawo bajjukira nti yali yandagako kati ng'omutima gukoze ki gwafa. Kati kumanya abakazi balina obukodyo yazirekawo kati jjukira neetaaga sente nalina okuzikola ki okuzijjawo kati nanneegayirira nga nsonyiwa mwami sigenda kuddamu nga gwe omukazi we wandibadde awo ne weegayirira omukyala wo munnange nasobezza kati va kwegayirira nsonyiwa sigenda kuddamu sigenda kola ki endowooza kati akoze eki biteredde kati ntugenda kola era amakwano bange bo baasula waffe twaliyo bana omukyala nange n'abo bootegedde kati twali tulina show endala kati kola amusinyaze gali gagenze kati mukugenda era njala omukubira ajja kunyumiza story eyo mukugenda kyava mukyala ampa essimu ye ngamba ntwalira essimu yange kalwire bagikole ki bagikyajinge koye nga mugamba kale tukira ne mukwano gwange era Mukama senga nyamba namundokolera tuyinza oweereza Mukama tukira ne mukwano gwange namane mwala nga tumanyidde nnyo nga manyidde nnyo kati raba bamala ogikyajinga omusajja ow'ejjoba akola ki tokoleke wasigalayo eri nga bakyajinga essimu ogirinde njirinde waffe twagenda mu byaffe ne tuleka abawala babere byabwe naffe tugende mu byaffe kati nenjirinda ntugenda mu byaffe mikwano gyaffe ntunywanywamu obwenge ngaawo kati njirinda aba omusajja ow'ejjoba akola ki akuba ngamba otyo namwagala dda juko halo nembwa toddanga mukubira mukazi wange ogikuba otyo namuvuma kyesitamuvuma nga tekiriyo kumbe yono omusajja yayingira dda muki mu famire ali munda mu famire gwe bamanyi ng'omwami nze sikola nze simanyi lwaki nemeddeko awantu owena we wagala okuyamba kati omusajja olwamala omuvuma n'akubira omuko jjukira n'omuko yalina connection ng'atera okugenda n'omwami we basinkanako bamusinkanyako yabirya dda ate asooka okusinkana muko webale mundeetera kati bamukubira bamala omukubira nkomawo kati ngamba omusajja wange oyo nti genda ogambe omukyalo oyo nti baawa akubye mukutte nga kyemmanyi nti ajaga nsonyiwa munnange oyo omusajja biki nsonyiwa munembadde yetondera enzi kati ng'atuuka nga tumungaka bannange mbabuulire waliwo omusajja akubye essimu wano ku ssimu eno bannange Andrew omusajja amuvumye mama nnyabo omuwala yanoonya ecupa yali ya Uganda walagi nakuba ku kisenge najja Uganda sovyota omuntu n'amubaka omukono yagikumya wano gobadde omanyi byateredde mwasanyuse ovumye mama fenna twafreezinga we twali fenna twawunga twete kisuubira kuba nali ndowooza nze balina kwetondera ani nze kati munnange
nga tukola ki nga ffenna kati omuganda nange kyava mu ngambo badde omuse badde omuse abakala omusajja adagenda kungulya Sahara ngegenda kutuyamba nze naye okugamba omukazi yayogera ebintu bingi gakiraga nze ebyange tebimuluma iyo bibikola ki bimuluma ekitegeeza yakuulanga eri ssente n'azireeta muzirye babiri kala nze kyesaakola ti kati munnange nankola kinga nsirika kati bakwano bange nga tugenda ku show ninga omutima gunnuma nabagamba tugenda kudda wammwe nga boolekera kajjansi nga nze nkomawo tandika kumwegayirira olwavaamu kyabanga ngenda mu kyalo ng'agenda mu kyalo yabadde asuubira okumwetondera luno gwe yeetonda oli afuniddewo ne stress ezooli temunnange nga nkola ki nga nkwata kkubo nga nange nkwatamu byange obuveeraveera wali busigaddewe ku luno tewakwata akakeesi nga nzira nali nakatwala nga nziraka nga nzira waffe sisita nga abaali awo mu mbejja nga ntuuse ozeeyo ewa taata kati tusinkananga n'omuwala awo nga lava eri egenza ekola ki ekendeera kati lumu mba ndi mu nnyumba awo ndi ne muzeeyi wange ono weeri omusajja ankubira essimu tijyebaleko ssebo kozi naawe gyebaleko nti wano waliwo ekyuma kyange ekya pressure naye sikiraba oba omanyi gye kiri kozi ate ani ono aŋŋamba ebima bya pressure nze ekyuma kya pressure simanyi bwe kikola ki kifaanana nga kiri wano naye tetukiraba oba wakitutte kozi gwani aŋŋamba nze bba wa Sylvia nga ne mwana naye bakuwasiza nga nange we bampasa naawe ojja kgenda oli wamugamba tatange nange akyusa ki olulimi line yabona kisse line siddangamu kulaba omuntu oyo temwaddamu kwogerezeganya twaddangamu up to now kati wayitawo ebbanga bakwano bange bampita ekajjansi tebanga ajja tandika okubeera ekajjansi atandika okubeera ekajjansi kati nga ngenda ngwa mu bashuga mami bwe twagwa mu bashuga mami twali bavubuka bato nga tuli banyirivu ndoza sitole wagiwulirako nga tuli banyirivu abakazi ntinkukwagala abakazi mu kajjansi omu ku omu banneekoleddemu kale ate ye ekirungi nti munnange olwedde yalina munne nga bapangiseeyo waggulu eyo erweza kati nze ng'ate nze baleetera nze nga sambala era nze simanyi nti oba kyo nali nkitaddeko oba iwe mba nali nkitaddeko ndowooza mirundi nnyinza n'ogibala nga bagenda ne basaggula ne bandeetera ne bakuleetera kati ye koli oyo muganda wange gejalalabika ennyo obulungi okunsingako ye yagendanga n'asaggula n'andeetera kati bandeetera batya nti taata wange yatuka ekiseera n'angoba ewaka kati nali nsusse nabeeranga ne bakamiliyoni nabeeranga n'abayimbi ab'amaanyi abo nazunganga nabo abayimbi abo kati ntandika n'okuba abantu nanyingira kiro mbeera ne bamalaya mu toilets nga nkola ebintu bingi nnyo ebiri disgusting kati ng'ewaka nkomawo bukya kati tatange n'akwata omugugu gwange n'aguteeka ku gate kwegamba gwe wali musajja atambula gwe basibirako akati kati mba nkomyewo bwenti ku makya ngenda okulengera akagugu kali wali nga ndabako blanket nzikola ki nzimanyi aba bayimbi boolaba bali bubi olaba kubeera muntu kuba serebu naye bali bubi just banoonya ngoye nakunyirira kazigu baba bubi kati wedda naatera okubuuza naye Andrew mu kasente konna ke wafuna nga tosobola tewalingayo ssente kati kankuwa ekyo bala ne bakwano bange abo baagattanga bwe bafunanga ogumu ebbiri aga tulyeko emmeka 5 akazinda tuzikole ki tupangise tuba tutereke tutereke tutenkanye kati munnange ngenda okulaba bapakinga obugoye bwange babutadde awo ngenda otuukawo nabo babayingidde ekikomera batubbye maama ngenda okulaba nga nze yali wali agamba sikwagala wanoonya wudda bwe banga ennyumba kuliko ettaffaali lyo ojja kuyingira obeerewo naye wali tekuliiko noonya gyodda munnange nalina obutwalo bwange 10 nga nabutereka ebbanga eryo lyonna mbugjeyo nga ngenda nfuna akayumba nkubira muganda wange nfunira akayumba ekajjansi nti nabijjawo nakiro celebrity asenkidde ku booda kiro kutta egugu yange akafaliso kange n'akabaafu byonna tubisibiddemu wamu natula nabwe nti nga byonna bigenda binnyiga
anyingira akayumba nayingira akayumba nga ntandika okwagala abakazi bashuga mami nga bashuga mami beekuba olubalinga gwe batadde ense kutadde nga bashuga mami beekuba ku lwange ngo baleeta mu kayumba kange kati waliwo omukwano gwange asiba nviri sijja mwogera kuba celebrity nnyo ntandika okugenda gyali ntandika okugendanga gyali kati waliwo omukulu w'abasiyazi gwe sijja kwogera linnya twalina mukwano gwange oyo kati ngalo n'emikwano gyaffe abasiyazi bajja nnyo ku saluuni kati kyava gamba oh my god laba emirimu jukira oli mukwano gwange mweru omumanyi nange ndi mweru era basinga bali bamanyi twekola ki twagalana twesiyaga yes naye nga just twali tuboninze buboninzi up to now nga bw'otulaba ne muganda gwe German kati amanya bulaba emirimu katubuuza ono mirimu giriwa ng'aseka mubuuza emirimu giriwa naga oyo omusajja wa kibeera kozi kyotegeeza nti ekibeera nti oyo musiyazi ye yalaba emirimu mumwe naga oyo musiyazi naga luga musiyazi kyobola abasiyazi beekolako ki nnyo kati ffe twekolangako ffe bakwetega nga si kwetegako nti byabasiyazi kati munnange natukola ki natugamba kati yo ne mubuuka nentandika okujja nga atugulya bubiyabiya kumba atusika eriyo kati enva ngamba kati nategeka show kati ende eyo etugendayo bwenagenda nensinkanayo omukyala naye yali ayambala tomboy sister wange bamuyita S yo nemwogerako talina buzibu baye media takirinako buzibu ya celebrity nsinkana mugane bamuyita baby S bamusinkana nitukubamu olwali awo nitufuka ba mikwano ntandika okugenda ku Majestic netandika okugenda ku Majestic ate nendaba embeera endala natandika okulaba abawala ab'enjawulo kati mukulaba abawala ab'enjawulo nasinkanira te omukyalo omulala omu kati neŋŋamba sister wange nti oyo omukazi yakiggusa yali mukazi mukulu sijja mwogera kuba alina ssente amanyikiddwa oyo yakiggusa oyo yanzija mu mbeera sise naŋŋamba twala eri ne mugamba oyo yanzija mu mbeera najje namugamba okimanyi kana akavubuka kakwejimbyemu naganze akana kandeke kumbe ye ensonga amaze kibayinga omanyi omuntu wayogera ekintu ode kiba kimaze okukolebwa kati ye we yakyogera bwatyo nti akana nakwagala kwejimbamu kumbe yo kati already kimaze omuyingiramu sister afono yalumba sister wange yalumba oli kati munnange sister wange agamba omukyalo oyo omukyala nga aganze akana kandeke kani ntandika okubeera no nga shasyoga sikusobola gwe nkusobola nemwepimamu nawale omwepimamu ate wayita mmeka ku kasubi ku kyambuka ekasubi ku masiro we kyaggwera emmotoka awo twatandikira natandika okuba nga nteekamu ku ssente awo natandika okutanga nteekamu ku ssente awo naye nga nina abakazi besitamanyi muwendo ng'olina lulayini olukugoberera kati abasiyazi awo nabakola ki bwembateera kubanga nalaba nga tewali lugendo lwabwe kati mu bbanga lino nga tuzzeeko katono mu bbanga lino lyonna lye baakuteega nga lye watambulako nabo tewagendako mu bikolwa byabwe naye nga te mu mabaala gaabwe wagendangayo then obaviiramu ddala ofuna omukazi gw'ogamba kyekigendo kimaliriza kati nga tubeera naye omukyalo oyo twamala okubeera naye kati kyava ngamba ne Andrew ogenda kufa mangu kigenda kuba kibi nnyo mama okujjanjaba siriimu gy'atamanyi gye wamukola ki gye wamujja kyankwatako nnyo kuba nali amazima nga nava ku nsi ngera nga sambala era nga bangamba mbuuza naye gwe okikola otya nga bagenda kumbajjamu mbaawo yali eŋŋombo yaffe tebajja kubajjamu mbaawo naye nkuwa kyeyayogera kyankwatako nnyo oyo omukazi nenga kati ngenda kukola mulimu ki nangamba wandibadde oyiga omulimu gw'omuki gw'omutwe kyevanga kati ngenda kukola mulimu ki kyava akola ki kyava mpa ssente zisooka nengenda okusuubula engoye mu wino kati bwe natenga otambuza engoye kati nga nkuletera engoye Dontricia ate ng'ommanyi ndi sereebu kati ng'ate mpulira nkola ki binswaza kati bwe nalaba nga wekira nze mutundu abasinga bamanyi nnyo abakyala abakkiriza abajja okusaba kati ngenda okulaba nga ndaba bikola ki binswaza
kati mba ngende wa muganda wange oyo ne mubuuliramu nga ne kati kole tutya ne ngamba kati omanyi kanjoyininga enviiri bwe najoyininga enviiri ne ngende wa Richard nanjigiriza enviiri kati ngenda okulaba mu nviiri ate mulimu kasente kati ntandika okuyiga enviiri netandika okuyiga kati engeri gye nali celebrity beewuunya nnyo engeri gye nayize eki enviiri kuba ffe twali twetega bakazi beewuunya nnyo engeri gye nali njizeemu enviiri kati wano okuddako emabega nti omukyalo ono yanteekangamu ssente kati waliwo we twagenda mu bbaala sister wange namubulirangako ebyama byetwakoze tamanyi kino nga bwomanyi nti sister ntwa communicatinganga wali okyakadde nnyo nga tewali kyotamanyi kati tamanyi kino takola bwati tuera mu mukwano mwe tabikola kati nga munyumyako era bana ekibi okunyumya ku mukazi gwe waka naye kati nga munyumyako ka sister wange ntwali tuli mu bbaala nenzijjayo emmotoka nengipakinga somewhere kati bagenda ofuluma okunoonya emmotoka kati bagiraba kumbe nze nina ebisumuluzo kati mu busungu obungi ne bannoonya ne bandanga aloze muka bagikoze eki bagibbye sister yange n'alyoka amulangira mu lujjudde lw'abantu wano omwana yatugamba tomanyi kino oyagala obuvubuka obuto yamulangira ono omukyala n'awulira nga aswadde kati nno laba nzirayo mu mbeera n'aŋŋamba Androman bawukane tukite jjukira nteekamu akasente kati yali alina amasomero gazimba ku Ntebe Road kati nintandika okugamba kati nkoze ntya kyokka landlord ammanja omutwalo gumu n'ekitundu celebrity wakayimba kali ka mutwalo gumu nakitundu kati kadenge naye njagala mugatteko andeke nga wakiri ennyumba nsiruyengamu ki bwereere kati nintandika yali holiday nintandika omubala kuba yagulanga bugundi obwo buno babita bukajjansi nga butwala ku site kati nitandika omubala kati namulengera nga azze landlord nga ava mu nnyumba yange manje emyezi emeka 2 ntwala emeka 3 sigiraba kati bwe lwamala nemulengera nga azze bwe yajja nze nagenda nga ku site nga nywa bunywa bbiya abazimbi bwe bazimba nze ndi mu kunywa bbiya bwe ndya enkoko yange kuno bwe bandaba abazimbi bwe namulaba nga agenze najja muvaako yangobye najja muvaako mabega bwe natuuka nenyambala engoye nenyambala ebigoye bino ebicafucafu nentandika okupoota kati bagenda okulaba abazimbi ate omugagga lwakyapoota kati abasinga banne baali bamanyi nti ndi mutoowe ate bamubuuza headmistress bagisijja kukankozesa eryo ate ki ekyatuuse ku gundi ku mutoowo ng'apoota muleka alina ebizibu bye muleka alina ebizibu bye ate malize okuna ne muga nsonyiwa kwegayiridde nsonyiwa sigenda kuddamu omboneredde nanteeka ku conditions naŋŋamba okusonyiwa okujjawo nga bakutayiridde awo nja kukusonyiwa nimbalamu ekiso eky'obukulu kino ninga naye ate ekisinga anteekamu ssente ne muga ngenda kujja bantayirire awo nampa emitwalo egi nengenda nesasula landiroodi nesigazaako n'omutwalo 3 gye kati kumaca muganda wange yalina egundi ekanzu gye bali bamuwadde oyo muganda wange omweru kati nengenda nengikima kati ono omukyala aba ali ku ssomero lino eddala nga ntuuse nti wagambye ogenda bantayirire kati ye yakyogera mu ngeri ya lusaago naye kimu gye yali amanyi atayirira abali awo nga ntuuse n'akaveera mulimu ki ekanzu nga mugamba omanyi nzize ozize kukola ki nzize kuntayirira nga ŋŋamba kale ng'akubira owa booda nga mugajjanga omutwale bamutayirire ng'akubira owa mutayirizi nga taliiyo nga mugamba omanyi kangende embeera ewaka Kabalagala anaaba akomyewo njagenda bantayirire ziba ziwera ssaawa 2 nga bankubira nti omutayirizi azze aŋŋamba ekiso ekiso nyine ngamba kaŋŋende kati nga naye nakyenfa kubba mutima gwa mukyalo oyo kati nga nninnya nga bantwala okuntayirira naye ng'avuga emmotoka ng'akola ki ajja nga bantayirira nga bakutayiridde ku lwange konze bantayiridde ku lulu kumbe nze mmanyi yakola ki yampisaawo bantayiridde ku lulu n'akaaba n'okukaaba nanvuga twatuuka ku nnyondaawo katatu gwe ku accident nanvuga mpaka Kajjansi n'alyoka ateekawo restaurant nina okulya emmere gye njagala nteekerako n'akasente ku ssimu egamba otya
kino kye mbadde njagala antereddeko 10 bantereddewo n'emmere eŋŋamba otyo ekyo kye mbadde njagala kati ne bandabira nandabira kati zino ssente ezaali ez'ekumi zino byantadiko nengula ekitanda kyamitwalo mukina ekitanda byaffe bitwokerako ebyebokisi nenva wansi kuba nasulanga wansi kati ng'abawala we mbaleeta bo bamanya ndese ebbeeyi ambisizaako awo kyokka ate wewaka nga baga tebakkiriza omukyala yatuukawo naye teyayingira kuba wali waswaza kati kusinziira ku levo ye naye ng'ate abamamotoka bagapaakingawo ne mbakula bye baagala ne bagenda kati nengula ekitanda ekyo namala okukigula wayitayo ebbanga tinaŋŋamba njagala oveeyo eyo nampa ssente nensenguka nenzija erugala kumpi ne waabeera kati wano tukomawo wano nga ŋŋamba nti olina okuyiga omulimu gw'omutwe awo nga maze ovaayo nga yasasula ennyumba kati olwamala nenkola ki neŋŋamba kati kanjoyininga enviiri kati nentandika okukola enviiri kati bacelebrity abasinga baali bamanyi bacelebrity abasinga Andrew atya enviiri ate nga nkola bulungi nentandika okukola enviiri nga bakasitoma bajja bangi nnyo nsiba dreads ntandika okusiba enviiri nensibira ddala enviiri ntandika okufuna ssente kati ate abakazi ne beeyongera kati ate kiri ne kibanga abeeri baali balala nebeena ate baki ate obwenzi ne butabuka kuba nali ndatandika okutandisa okukola dreads nina pini mu matu nyambala bulungi ndabika bulungi kati ne batandika okujja abawala era nga nyambala bwenti ebijento byange manyi omurasita yenna nga yambala bijento aba smart so kati ne batandika okujja kati kyenva ŋŋamba bosi wange Richard njala kutandika kukola byange naŋŋamba nze wampa dda ssente zange wayiga kati oli waddemba okukola ebiki ebibyo kati waliwo omukyala omu nantwala ku Energy City Center Complex nfuna patana netukola edduuka bwe twakola edduuka bannange nali ŋŋanga agambye bakasitoma bayiike bannange bakasitoma simanyi gye baava buli lunaku nyinza okuba ne bakasitoma nga 8 bonna nina obbasiba nayinza okuba ne bakasitoma nga 7 ku 10 nebatandika okunkubiranga nemutandika obba wange ennamba nentandika nga obbawe ennamba dontrisha nenkola ssente nentandika okufuna abastudent nembayigiriza banyambengako nentandika okukola ssente nentuka ssente zigula ennyumba ekoze eki ewedde tweyanziza nnyo tujja kuba nga ate tuddamu olundi kwekisa kya Katonda Andrew tukyamuleeta era tujja kwongera okumubakizaako n'obujulizi tujja kwongera okufuna ekisa kya Katonda gwe kyoba okola toba ku YouTube channel yaffe tweyanziza nnyo. Amina.